Anedda sibu to introducing a manager waffe. Omwami ono bamuyita Irene Ndidde manager gwe twasayinize. Gwe twadenda gano kola naye. Agenda kubanga yadukanya ekibiina kya The New Eagles mbutongole. Tubadde tetusobola kubeera nga ffe bayimbi ate ffe ba manager. Tukigezezzaako naye tetukisobola. So nga tulina okuwandiika oyo yennyini asobola omulimu ogwo atukulembere. Era ye maaso gamwe ye mwami Irene Ndidde gwe tuli naye wano. Irene Ndidde tusanze okukola mu The New Eagles naye likodi ye eyimiridde takuba New Eagles bandi y'abantu. Likodi yange simbi kubanga omulimu gwenkola essaawa zino mukama wange yampadde nagusomerera. Nina degree mu public administration and management kuva Makerere. So nzikiriza nti mukama wange yagenze okundaba okunnonda mu bangi nga nja gusobola. Ate ndi muntu w'abantu aba media n'abatuwa emirimu n'abantu betuyimbira. Mbasuubiza okuba nga tugenda kubawa waaka omwaka guno batulinde bulinzi. The New Eagles tugenda bawa kibayita waaka. Musically nyinza okuba nali nkozeeko naye nga simanaging abayimbi bayimbasa kyo amanaging bakola traditional dance. Otegeera? So eno gye nnyingidde si wapya nnyo gyendi. Ate mba nekyenkola nga nakisomerera teoba buzibu. Obuzibu obujjamu nti nga twakisomera n'okigwamu bugwi. Kyenina eno professional era ngutwala yadda okuba omulimu oguli professional. Era bakama bange bagenze ogumpa nga ndooza batunudde wonna ne recommendation okuva gye mbadde nga nze asobola. Ate era nsuubira nsobola. Nzikiririza nnyo mu bumu nga nze ate nekwasa nnyo Mukama kubanga obadde Katonda alina bingi byawugula. So nzikiriza mu bumu ne Katonda ndeese wano ye Katonda agenda tugayidinga n'otukuuma tugalamu n'okuuma byonna ebyaffe nga bisigadde byaffe neyanziza. Kansooke nkuwabulamu tetwabatadde nti twabatadde naye COVID nawe omanyi nti COVID yabeerawo ebintu ne bikyuka era buli kimu kyakyuka ate New Eagles era nga bwe twabagamba tuzeemu tugenda kuba tuleetayo kone ku bayimbi be tunaba tusobodde tutambuze kubanga okuleeta abayimbi ffe nga ffe passion tukyagala bwagazi tetulina bwe tukyavoidinga twakiyingiramu tukyagala. Abayimbi nze mba promotinga nga sinalowooza na kugenda mu parliament. Sirowooza nti kati wakyaliwo loadi gye mpula ku muyimbi. Nze omuyimbi mu promotinga nga nsuubira amagoba naye amagoba g'ensuubira ogamanyi ne bw'aba nga avudde wano kumusanga ku bbaana nga waliwo gye bamutimbye nga waliwo abantu eyo family egenda okuba ensanyufu kuba nkyali ku nsi. So ne bwe mba promotinga nnyo ne bagenda gwali ondabyeko nga nzija nkukabirira nti gundi yagenze kasita abeera obulungi nze mba maze okwakivinga maaso ga Katonda era mba ndi musanyufu ekimala. Tuli kuki wano? Wano we tuli tubaddeko mu meeting yaffe nga The New Eagles. Nyabo. Naye maama nga muli bangi tulabako batono eri. Tuli bangi naye era ffenna tubeerayo ku ground. Tubeerayo ffenna okujjako nga twetegereza bulungi naye ffenna tuvaayo. Bagambye bandibeerinze manager omupya. Manager omupya no badde omumanyiko gwe nga gwe Betina? Nali simumanyi naye abadde akolako yatandika okukola naffe nga tetunamanya nti manager waffe. Naye olwaleero bamutwanjulidde mu butongole nti ye manager waffe. Era tuli basanyufu nnyo titufunye manager. Betina manager gwe mufunye musajja. Batugamba abakazi mu music industry nga mwetega temumulemesa obwa manager. Ate twandifunye atya? Wona era kyogamba balate babeera na bamanager basajja. Naye era tetusobola kubanga guno omulimu n'ebyo ebirala bweba time ya mulimu ebeera ya mulimu. Waliwo ebitambula batugambye mbuno gwomu
ku bayimbi abafunye mu kuyimba wazimbidde maamawo ennyumba mansion soka twogere ku nnyumba gye wazimbidde mami. Ennyumba nzize mbagamba newe natandikira nga nzimbira bazadde bange ennyumba nakibagamba. Mukama yabikoze sinze Mukama yayamba. Naye wedde finally. Mukama asaasira. Taddemu ssente nga mmeka? Ebyo tosobola. Era ebyo tosobola byogera ebyo bya ssente mmeka. Naye Mukama ekikulu nti abadde mulungi. Ennyumba ebadde yakaggwa n'oyingizaawo emmotoka mpya. Naye bannayi mwabijeewo ebyo. Mwabijeewa. Era kisa kya Katonda. Kisa kya Katonda era Mukama yasaasira mu byonna. Ate nebaza nnyo bazadde bange Mami Irene ne Dad Geofrey Lutaaya nti baatulera. Nga bwe nze njogera nti baatulera. Baatulera ate nga ku birungi byabwe batugabanyizaako nti batuyambye batuwadde omusingi nti ennyimba ze baatuwa ne tuyimba ze zituyambye okutuuka eno gye tutuuse. Tetwandituuseyo ku lw'amanyi gaffe naye abazadde abo bakoze kinene ate nga Mukama naye nga ye mubeezi. Mukama abadde mulungi. Bayimbi abasinga bayimbye naye abamu tebabifunyeemu era abasinga kyo net bagenze bakomenti nga bagamba Betina tumwewuunya yakayingira music industry atagifunyeemu gwe okikoze otya? Bugumiikiriza nakukwata mpola. Omanyi buli lw'ogumiikiriza omala n'ofunamu ebirungi. Era mikwano gyange abali eyo abato wali wayinza okuba nga ali eyo nga yeegomba okuvuga akamotoka nga yeegomba okuzimba nga yeegomba okufuna ekintu ekirungi. Musaba tabipapira abeere mugumiikiriza kubanga obugumiikiriza bukuwanguza n'ofunamu bingi. Obugumiikiriza okusaba ennyo ne weegayirira nga weesiga Katonda. Katonda oyo tayiwa. Mukama Katonda tayiwa. Buli lw'omwesiga buli kimu akulwanira. Akasembayo gyendi magezi g'osobola okuwa abo naddala abava mu kibiina kya kya Eagles nga bagamba tebakifunamu? Simanyi oba baali tebakifunamu naye kyenyinza okubagamba kiri nti eno waka bonna we baagalidde basobola okudda. Eno waka tewali buzibu. Nze ndi waka wali ompuliddeko nga ngamba nti ki nze ndi waka siyina buzibu kubanga emirembe ngifunidde waka mu the New Eagles. Mikwano mu the New Eagles ebirungi byonna byenfunye mu the New Eagles. Funye management empya ki kyotusuubiza kyoleeta? Kyendeeta already waka waali ne leero ntadde akayimba kange bakayita Kookie. Bakayita Kookie. Nze nina omukisa oguteredde olaba ne ba enemy bakitegedde. Nigwo Kookie oyo Wangi benkookonya ojja kubategeera ojja kubitegeera naye nze emboozi zibeera za bawagizi bange be bantuma ebintu ebisinga be babintuma ne baganze Betina ndi bwenti ne bwenti kolerayo bwoti ne bwoti era byennyimba olusi bya bigambo by'abawagizi by'abawagizi kokonyo ze nafunye omwana njagala nnyo Kookie. Bannaye ojja kubimanya si byange by'abawagizi. Laba nno bw'abadaga oyo no baaba wange gw'osonga baaba wange mukulu Robert Lota baaba wange oyo baaba wange akolako fojjo oyo baaba wange kati ye muko woyo alintwala anytime ekiseera nga kituuse. Kale kikwado new management amawulire of course gatusanga era ku mirimu nga era wetubeera tukola kuba ffe tuba tukola buli lunaku ffe tuba tukola New Eagles bane show every day kati amawulire era gatusanga ku mirimu bwe gatusanga ku mirimu ne batugamba baleese manager
kati leero ne bamutwanjulira mu bujjuvu obutongole mu butongole era byebimu oba oli mukakwa wamma bamutwanjulidde mu butongole obujjuvu yogera mu lwe wammwe tusuubira okutuwaayo new ideas tusuubiza nti agenda kuleetera new ideas zetugenda okuwelokaminga okuva gyali. Ekyokubiri, muvubuka muto akyasobola okudduka wano nawali okusobola okutugattako kino nakiri ate yasoma, kitegeeza ewobadde wayinza okuba nga badde batutawanyamu because tubadde tutambudde okumala ebbanga nga tetukyalina full manager nga tukola ne ba directors bokka naffe ng'abayimbi, naye tusuubira okuba nga ajja tugattako ekyo. Bamwe abagenda nga tebali mu bbandi bagamba kisawa tubaagaliza mukisa, mbaagaliza mukisa. bamanyi gye bava bamanyi ne bwe bayita nga bagenda so bwe baba baagala okudda wano waka kyensuubira nti muzeeyi tayinza bagoba ng'oli agambye nti muzeeyi nkomyewo eka tasamugoba era mba muli eyo nga mubonaabona mikwano mujje tukole. Manager tumusuubiramu ebintu bingi. By the way, kansooke mbalamuseeko Amanyanzi Robert Otamuteesa owa Daniel Eagles yekka bandi yasigalawo emu yokka bweti. Manager omupya bamutwanjulidde olwaleero, tumwaniriza era tusuubira tugenda kufuna ebintu bingi, emirimu gigenda kweyongera, mugenda kulaba ennyimba empya. Mbadde siwezezza ebbanga nga sikuterayo kati ninda mu wiikisi ntono nnyo. Mbadde stage manager. Stage manager kitegeeza yavunaanyizibwa ku bigenda ku stage. Kitegeeza mba nange mba mbisobola lwakuba ekiseera kibadde tekinnatuuka paka honorable yaŋŋambye nti jangu ku stage. Ndi musanyufu nti batwadde manager omupya era manye emirimu agenda gikola bulungi, ekibiina kibe nga kyekisinga era nga bwe kiri. Mu manager obadde oyagala atandikire ku ki? Manager of course alina kutandikira ku nfa naawe oluyimba olutambuza bandi kati. kweyagaliza.com me plus lwe luyimba ate ndowooza bwe njogera oba okimanyi Alex me plus lwe luyimba